Alright, yes, njagala okwebaza yonna gy'osinzidde okubeera nga ate olaba videos ezikolebwa wanene ez'amawulire agakwatagana ku baserebu bo n'agamawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda. Yes, kakati olunaku olwaleero omukyala Remy wamu ne baawe Bindeeba bavuddeyo ne babeera nga nte batwala mu kooti omukulu ayitibwa Waswa. Of course Waswa ono YouTuber mulungi era y'omu ku ba YouTuber abasobola okuba nga ba interviewing omukyala ono ayitibwa Sophie oba gwe tuyinza okuyita nga mujjawe Rey P. Nga bagamba nti bwe yamukolako interview Waswa ono alina ebigambo bye yayongeramu nga ye eyali akyazizza omukyala ono ebyasobola okubeera nga nte bivoola kapa eno. Era omukulu Bindeeba wamu n'omukyala Remy bavuddeyo ne babeera nga bayita mu baloya baabwe ne babeera nga baweereza omukulu ayitibwa Waswa ekibaluwa kibakuntumye asobole okubeera nga alabikako mu kooti okubeera nga nte atebya biki bye yaboogerako obukakafu wa gye yabujja kubanga mbwe ebigambo ebisingira ddala okubeera nga bibaluma omukyala si ye yabyogera wabula yasobola okubeera nga nte abyogera. Kino kidiridde oluvannyuma lw'okubeera nga omukyala ono ayitibwa Remy wamu n'omwami we ayitibwa Bindeeba balina obuvunaanyizibwa bwe baganye okubeera nga bateekinga ku mwana ono omukyala ono ku mwana gwe baazaala mu mukyala ayitibwa Sophie era ng'ono omukyala akakasa bulungi nti omwana ono wa mwami Bindeeba gwe tuyinza okutwala nga omwami wa Rey P. Era ng'omukyala ono tujjukira olunaku lwabadde lwajjo yavuddeyo n'abeera ng'ayisa obubaka bwe mu bantu abasobola okuba nga bamuyamba ne bagamba nti yabadde asazeewo abeere ng'agenda mu mafiina asobole okuba nga amuwa ku buyambi naye ate kyamwewunyisizza nnyo okubeera nga nte omukyala ono Rey P yamuyisibidde ekkubo oba yabadde nga amuteramu ebijinja asobole aleme kubeera nga amutuukako. Kakati omwami ayitibwa oba ngutumanyi nga Emmanuel Waswa era nga YouTuber mulungi nnyo olunaku olwaleero baloya b'omwami ayitibwa Bindeeba basobodde okubeera nga bamuwandiikira ekibaluwa asobole okubeera nga alabikako mu kkooti olw'okubeera nga yavaayo n'ayogera ebigambo ebiswaza kapeno wamu n'okubeera nga bibamalako emirembe era nga mu kawaayiro akali mu bbaluwa emuweerezeddwa bamuwadde ennaku 14 asobole okubeera nga yeetondera famire eno oba yeetondera kapa eno ate nga si kwetonda bwetonzi wabula nga kapo yeegamba ku kwetonda kwe alina okubeera nga ateekako miliyoni wazindaba 3 eza Uganda. Kyesimanyi oba musango ki ogwo wallahi ogwetaagisa okubeera nga oliyirirwa ne miliyoni ezo naye nga sofa omwami ayitibwa Bindeeba wamu n'omukyala we Rey P ku misango oba ku bizibu bakyayitamu wamu n'omukyalo n'ayitibwa Sophie kakati ate bo obuvunaanyizibwa basoose kubeera nga babuteeka ku mwami ayitibwa Waswa YouTuber omunene amanyiddwa ku mukutu ogwo ku mukutu ogwa YouTube abamumanyi mumumanyi and of course bogo basoose okubeera nga nte bavaayo okubeera nga batandikirako kubanga bavunaana ku bantu abazze nga baboogerako ebigambo ebingi era nga bamusabye mu nnaku 14 bwe ziti aveeyo abeere nga yeetondera abantu bano ababiri ku bigambo byazze nga aboogerako. Amawulire go gakyagendera ddala mu maaso agakwatagana ku nsonga eno era nga ekiwandiiko kino omwami bakimuweereza bulungi nnyo n'asobola okubeera nga nte akirisiivinga era nga bakimuweereza nga bayita mu baloya baabwe asobole okubeera nga nte yeetondera abantu bano ku lw'ebigambo bye yaboogerako oba sinakindi okubeera nga abaliyirira miliyoni 300 eza Uganda mu bbanga lya nnaku 14. So gaga mawulire agali ku mukulu Waswa tetumanyi oba agenda kubeera nga nte omusango agutambuza atya oba agenda kubeera nga abimaliriza atya but of course tugenda kuba nga tukutuusaako buli kimu kye wandyetaaze okubeera nga omanya ku nsonga eno nja kusaba just kola ekintu kimu subscribing ateekako akade ate buli kimu ekiba kiguddewo osobole okuba nga gwasooka okuba nga okimanya. For now sigenda kuba nga nsukkawo nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.